Mpuliriza mwalaba akatambi kano. Oyo mwami omulaba gwe mutedde mu screen. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ebbanga limugoberedde. Tamala gakola nsobi. Kanziremu. Sinamukwata ku nsobi omwami oyo. Nze ebiseera ebisinga bw'akola move nkiwabu wikadde. Atwala ebbanga ddene okustadinga buli step gyagenda okutekinga. Ali so precautious oba kye kigambo ekituufu eky'oluzungu mu buli kyagenda okukola. Mubazi strategist number emu nti tatekinga strategy nga tegenda kuyildinga kyajagalamu. Kati ate wano wasinga okweraliikiriza kuba mu studies obulungi. Erabika ng'ensobi mu maaso g'abasinga okuba abangi. Ebiseera ebisinga gwe mwegendereza. We bamujajingidde nti akoze ensobi. Wakyasiza okubeerera ne strategy ekuba ba opponent be n'okuba exposinga mu ngeri eri extreme. Eno message y'omwana wa struggle. Naddala gwe atandise okwogera ku babaka. Nze nsobola okukitegeera. Oyinamu that frustration. Gwawulira nti oli disappointed. Nzikiriza njogereko naawe. Nze ng'omuntu nkitegeera. Nti kati gwe wakwata essuubi lyo n'obaako b'oliteekamu. You entrusted your entire hope in the little few. Kati nyinza obutakunenya nnyo. Nti royalty yo wagiwaako ne ku balala. Naye kati mpuliriza mwalaba akatambi kano. Bw'olaba ng'abaami abo benkutedde mu screen nga betunuzaamu omuzindalo nga boogera. Tekakutandanga okulowooza nti be boogedde. Naddala nga barepresentinga matters ez'ekibiina ekikulemberwa Kaguje Robert Kyagulanyi Ssentamu kankuddiremu katono. Bw'olaba ng'abaami abo n'olaba SG n'olaba secretary n'olaba ne Rupu nga bakuta omuzindalo bali ku kitebe nga balina message gyonna gye boogera ng'erepresenting ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa mwenyewe empologoma yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuliriza mwalaba akatambi kano. Tuula kakkana babeera bafumbye. Kati gwe kikusumbuwa nze nkimanyi njala. Oli angry and hungry. Kati nze nkutegeera nyinza obutakunenya nnyo. Naye nzikiriza nkwe ku guidance esinga okuba entono. This is a little guidance. Eri gwe awuliranga ali disappointed. Omwami omulaba ali mu screen. Gwe just muwe kadde. Buli move gy'atekinga. Give it time. Give him time. Ojja kakasa. Nti ebiseera ebisinga bw'oba toddumye ng'effoloma lyo tolisooseza mu kkoona n'osooka ne weewuliriza n'owuliriza ojja kumanya nti oyo mwami takola nsobi. Kankujjukize. Buli nsobi public gye yatunulanga ekoonyeeko. Buli highlight ey'ensobi gye baamusiiga. Bwe weetegereza abaagimusiiga, they are no more in this game. Kankuddiremu. Predictions z'abangi zaali zitya. Mu kalulu ke twakakuba omugongo. What were your predictions or what were their predictions? Bangi abalowooza. Abeepima amaanyi. Naye mpulirizaamu. Oyo mwami agenda okutekinga move. Mpuliriza. Oyo mwami gwolaba agenda okutekinga move. Damage yokka move gyerekeko zinze. Tewali asobola kugyesangulako. Nganza alina amaaso agatunula mu bisenge ebyebuziba ebya politics. Nzikiriza nkugamba ebigambo bino. Ogenda kikiriza oba ogenda kigaana. Twolekedde akaseera aka turbulence eya transition. Kanziremu. Twolekedde akaseera aka turbulence eya transition. Nga Kaguta gwe gwotwalanga mu 7 agenda kuta obuyinza. Nga obudde buno akola buli mukwesese. Anyiga buli pensa eri mutwala ku transition okuwona emida okuwonosibwa. Mpuliriza mwana bakatambi kano. Ogenda kulaba entalo nnyingi nnyo mu kampu ya Kaguta. Obwongo bwo bukulowooze senti diversion era abasinga bagenda okujja bakugambe. Naye mpulirizaamu alaba akatambi kano. Bintu bingi ebihappeninga behind the curtains. Entalo nnyingi eziri munda mu kampu ya Kaguta
bagenda kusigira ekifaananyi kya maintenance nti bo bagumu nti ebisenge byabwe binywevu naye abalina akatono ke tumanyi ku kiri munda. It's a rotten kingdom enaatera okuyiika nga kaguta agiraba. It's just a blink of an eye okutipinga Uganda awo. Agenda kukola buli move wano wetulaga okulaba nti wabeerawo a good transition. Ate ng'ekyennyamiza agenda kakasa nti transition newe bategenze mu favor ye naye nga temutwala mida is gonna give in. Kati gwe mpulirizamu oduma olumba abaka olumba luupu olumba SG olowooza nti simply bavuddeyo ne bakola statement eziri bogus mbubakedde bukeezi kumakya ne bakwata omuzindaalo. Eyo press conference gye walabye etutte ennaku ng'eplaningibwa ng'eteekebwateekebwa move eyo gye baakoze etutte ebbanga nga bagiteekateeka. Mpuliriza mwana bakatambi kano teweefuula mugezi nnyo okulowooza nti gwagenda okujjukiza loop SG oba oli awo n'omukulembeze waffe ku how rotten system ya Museveni bweri. Mpulirizamu teweefuula mugezi nnyo nti gwe watunuddeyo nnyo nti okiraba nti courts teri kiriyo. Teweefuula mugezi. Kino kye ŋŋamba wakati ng'otudde kasituulu komaze okulya omuceere olidde akawunga ko okkuse omaze okunywa ekikopo kye ekyobuugi ngenda kusaba bw'oba tolina nnyo byakwogera kubiriwo kati sooka ove mu kamera ogenda kwokya. Nkujjukiza ebbanga lyendabye Robert Kyagulanyi Ssentamu lye mugoberedde ng'omukulembeze wange oyo omwami tadisappointinga tatera takinga move nga tegenda kuwininga. Buli move gy'atekinga ereka abalaba abakubi basattira. Gwe mpaayo omuntu omu gwe yateekingako move emu n'etamusattiza sina kindi abasinga n'etabeera. Mbuliriza mwana bakatambi kano toduma topapa gwe tuula kakkana buli kintu kitambula according to strategy, according to the plan, according to the work plan. Ekikusumbuwa enjala ekuluma obusungu oyina bungi enkyukakyuka ogyagala mangu ate omanye ekisinga okunakuwaza oyagala nnyo ey'emimwa toyagala kubyettanira na kubyenyigiramu. Kati kankulabule bro naawe sis naddala gwe omwana owa revolution bw'olabanga Kyagulanyi nga ateekinze step sooka odde ebbali stadinga step gy'ateekinze mudumye ebbanga ddene bwe mutyo bwe mwadumanga luupu adda mu paliamenti n'ababaka bwe mutyo bwe mwaduma recently one omanyi mwe muzze muduma mupapa kye muyina mupapa but in the end buli apakukidde Robert Kyagulanyi Ssentamu amaliriza yejjusiza nammwe abeefuula nti mukwata ensobi. In the end mugenda kudda wano nga mwekaliza mu kamera this is my opinion mpandowooza yange nonsense. Owa busiru toyina opinion gy'owa video eggwa bweti wonna weekusanze. Bw'olabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina kyakola ng'asindise abakulu ku kitebe nga balina kye bakola kkiriza obwongo bwo bu studying environment kiwe obudde give it time kuba oyo omwami nze nga bwe mumanyi takolanga ku nsobi. Watch the space saawaaga kati gwe abadde azunga n'ebigambo apulaning okupapala apakuka. Ngenda kusaba ekintu kimu sit tight gwe wenyeeze siba omusipi tunula amaaso kanula watch events unveil otherwise nzikiriza nkulabule kapeji kakuwagira bwereere ogenda kwokya. Nze Kyagu gwe mmanyi ye musajja abala ye strategist gwe nakasinga okulaba kasookedde politics are happening e Uganda awo tewali amusinga mweno game kasita kituuka wano. Kati gwe kikusumbuwa amaanyi oyina ga wano tokkiriza nnyo wakole kingi wano we wafuga wano. Nzikiriza nkugambe kozesa wano
okusinga wano Wolan